Nga batambudde akabanga, muli Cissy yejjusa ne yeevuma ebyamasanyu ebyali bigenda okumwonoonera okusoma kwe, ng'ate alaba amasanyu gawedde era nga gasse n'omusomo gwe. Yalowooza bw'anaatunula ku nnyina ne bawala banne be yaleka ku kyalo, n'ajja ku kibuga okusoma, ne kyagenda okukola mu kiseera ekyo nga takiraba. Yalowooza bw'anaatunula ku balenzi abaali bamutya, kubanga ye yalisoma ate ng'asomera Kampala, ate ng'asoma koosi, ate naye okumulaba mbu ng'azzeeyo olw'empisa embi. Mukazi wattu yagenda okulaba ng'amaziga gatandise okumuyunguka. Bagenda kasirise okutemya n'okuzibula nga bali wa Kayondo, ng'olwo n'obudde buzibidde ddala. Olwatuuka awaka, Cissy n'azza Kayondo ebbali n'amugamba amwegayirireko kitaawe amusonyiwe omulundi ogusembayo nti era taliddira. Mwannyina yamubuuza obanga ddala omwenge yali agunywa. Omuwala yakuusa olw'okwewozaako nga bwe yali yakanywako emirundi emitono ennyo, nti era abaana be baaguleeta ku ssomero, nti naye takyaddira. Kayondo yanenya nnyo mwannyina era n'amusuubiza okumugambira ku kitaabwe nti kyokka tamanyi obanga ddala anaawuliriza, anti Ssewambwa yali ddala afuuse Ssewambwa. Omukulu yayita muwala we n'amugamba asabemu ebyanguwa kubanga addayo naye enkeera, era n'amusuubiza okumufunira omusajja nti waakiri amwambalemu ekkanzu. Yayita mutabani we n'amubuulira enteekateeka ye wamu n'ensalawo ye nti era ye omusajja amulina, nti wadde si wansimbi nnyo naye alina empisa, era leka agende ku bufumbo alime. Gubano abasajja abamuwa omwenge bamumanyi oba nze mbamanyi, bwe tusisinkana kuba akaabuuza munne. Kayondo yasooka n'asiriikirira okumala akaseera, n'alowooza naye nga tebijja, okutuusa lwe yeevaamu n'amusaba amuddiremu omulundi omuvannyuma. Kitaabwe yakalambira n'agaana, ng'ajuliza omulundi omulala omuwala lwe yanywa omwenge ogwabatunduzza kumpi kubasuula ku migandu, nti ekitegeeza omwana yayonooneka dda, ti singa amuleka ajja kufuuka muyaaye. Ye nga Kayondo era n'ab'omu maka ddala Cissy tebamulinaako luyombo wadde okumumanyako omuze, nti yali yeeyisa bulungi nnyo ewaka, ng'emirimu agikola bulungi. Gw'ate gye yayigira ewa ssengaawe tezigattwa. Kale baali tebaagala agende, naye bwe baawulira eby'okumutwala bonna ne bafa ekkabyo ate n'ensaalwa. Kayondo yali mukwata mpola omugumiikiriza, ate nga Lugaba yamuwa akalimi ka ssendabaguzi. Kale yakwata musajja mukulu mpola ddala, nga kyanoonya amutengula omutima akyuse endowooza aleme kutwala mwannyina na Kisubi ku liiso bw'atyo, okumuzzaayo kannagguluba bambi nga teyeesiikidde na Kawande. Yamwegayirira amusonyiwe, Ssewambwa n'alema, okutuusa Kayondo lwe yazza kitaawe ebbali n'amugamba bw'ati. Yamugamba nti taata, nze gwe wakwasa omwana oyo. Mu mazima mmaze naye ebbanga ddene nnyo, kuba yasoma n'amalako emisomo egyasooka egyali emikakkale ennyo, nga nze gw'olaba tetumugjeeko bbala lyonna. Kati asomye omulimu, laba n'atera n'okumala akole, naawe taata otandika okumwenyumirizaamu. Ate nze gw'olaba omwana oyo mukuuma nnyo ddala, simuganya kutambulako wadde okugenda mu sineema. Akawungeezi taviira ddala waka, okukima amazzi mu ddala akawungeezi byonna namugaana. Byonna namugamba nti bireke, era bw'olaba avudde awaka ng'akutte ebitabo bye kugenda kusoma, osanga singa saamukuuma nnyo oba oli awo yalyonoonese. Awo Ssewambwa bwe yamubuuliza nti singa wamukuuma omwenge yaligwiza atya, gamba omuwolereza mugunywana mwenna. Ko Kayondo nti nze omuwala namuzizza ebbali era ne mukemekereza nnyo wamu n'obukambwe okukakana nga mbuulidde byonna, era ngambye mbu bwe baatuuka ku ssomero
ng'abaana abalala bagenda baleeta omwenge, kale nga batandika okukugabula. Naawe nga bw'omanya ebbinu ly'abaana. Naye yagendedde awo era nga banywa nga baddeeyo. Nti kyokka oluvannyuma abasomesa baakitegedde era babagambye nti ekibonerezo kinene kijja okubaweebwa. Naye nze ndowooza nga bwe bagenda okubawa ekibonerezo ku ssomero tebajja kuddamu. Kati ssebo nkusaba bambi omuddiremu ku mulundi guno gwokka ogusembayo, oba si ekyo tumuyite agalamizibwakubwe nti omuggo nguleete. Naye taata omwana muleke amalirize omusomo gwe, ate oba ye tagaanye kusoma. Ssewambwa kwe kumugamba nti bw'owulira ng'omwana anaasoma n'amaliriza era nga bw'omweyimiriridde musonyiye. Naye okuwulira ekintu kyonna ekikyamu gwe ne mwannyoko ngenda kubatwalira wamu. Kale muleke asome. Kayondo yeebaza nnyo era n'ayita Cissy. Amanga ago Cissy n'ajja yenna ng'akankana n'afukamira wansi nga n'amaziga gamuyitamu n'atunula ku ttaka. Kitaawe yamubwatukira nti gwe mwannyoko akuteereddewo akabega. Naye taba ye singa tukkirira bubebbere. Kyokka okuwulira ensonyi yonna yonna, yamugamba nti kyokka okuwulira ensobi yonna 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 tugenda kulya matereke. Cissy yeebaza nnyo, wabula mwannyina n'ayongera okumunenya n'okumubuulira nti bw'ataava ku biduula by'abaana abakyamu ajja kwesanga awazibu. N'ayongera okumukakasa nti bw'oyita n'abasiru naawe osiruwala, nti era yeeyongera okwewala ennyo emyenge, nti era singa anaakola emize emibi gyonna ye nga Kayondo teyali mwetegefu kubeera naye n'akamu. Cissy yakakasa nga bw'ataddira mulundi mulala gwonna. Okuva olwo kale era Cissy yeekuuma emize gyonna era ne yeewala byonna ebyambyone. Teyaddira kuganza mikwano gitali mituufu gyonna. N'addira omutima gwe gwonna n'aguzza ku musomo gwe, kuba n'ebiseera byali bimuwuubira akatambaala. Ng'anyiikiridde okusoma, omwezi, olunaku, essaawa byonna byatuuka omulundi gumu. N'atuula ebibuuzo bye bye yakuba oluku mu mutwe. Era waayita akabanga katono ne bamuweereza ebbaluwa emuyita ku mulimu mu kampuni emu gye yali asabye okukola ng'omuwandiisi. Mwannyina bwe yawulira ebyo yasanyuka nnyo nnyini era Cissy yagenda ewaabwe okuwummulamu. Bwe yabategeeza bonna baasanyuka nnyo nnyini kutwalira wala. Omuwala yamalayo ennaku mpawe zaaga n'adda n'atandika okukola. Ng'amaze okukola omwezi gumu gwokka era ng'agabanya ensimbi ze, yatandika okuzitetenkanya era yazitemaatema bw'ati. Yagulako emiti gya sabbuuni 2, akatambaala ak'oku mutwe akalungi eddala kamu, n'omugogo gwa sapatu gumu. Bwe yabituusa eka byonna n'abyanjulira mwannyina, yagamba bw'ati, nguze omuti guno gwaffe, ogumu gwa taata, akatambaala ko kannyabo era ne sapatu zino za jjajja mukyala. Anti bwambi buli lwe navaayo ng'alinnya mu ttaka wadde nga yaakava okunaaba. Kati zino ezisigadde nzigyeko ennusu zino za kugulamu kiro ya nnyama. Kale zino ezisigaddewo kanziguzeemu akawunti mu bbanka. Kayondo yeewuunya nnyo Cissy amagezi ge yalina era n'asobola n'okutemaatema ensimbi mu ngeri ennungi bw'etyo. Bw'atyo yamwebaza nnyo. Weewaawo tuula tusome mwoli. Tuli mu katabo kano Amaggwa n'Emitigo mu Buvubuka, kawandiikibwa Ruth N. Kaboggoza. Bwe tuddamu sisinkana tugenda ku ssuula egamba nti Cissy afuna ekyama. Kyali kyama ki? Tugenda kubimanya nga tusisinkanye oguddako. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde mbasiibulidde wano. Ssaabasajja Kabaka awangaale.